tuba tuliawo nga batugamba ogenda kuggulawo ekkanisa ogenda buli anti awo ng'obasa akazindalo ng'obuulira njira okufakitambe bannaye wafuusa musumba oyinza n'okuba nga oli awo nga tulina pasita twali awo tugenda olaba okabase ku lunaku lw'abakyala olwasooka ndasibamuwaddemu engeri gye lunaku lw'abakyala ku sande ng'ovaayo ng'okuba omusajja ng'obagamba bw'olonda naawe ofuuka netugamba no ekkanisa gyagenda otandika egenda beeta kati gwe aba abitugamba kubanga alaba Soul TV tuli wamu naye mu kwebuuza ogenda fuuka musumba ekituuti ekyo kirabe nga waliwo akivunaanyizibwako Katonda gwe yakikwasa his pastor Bugingo so asobola okera n'agamba njagala ogabane n'abantu information bweti ne bweti naye tekinfula musumba so siri musumba obusumba kuyitibwa tofuuka bufuusi Katonda bwakuyita gwatadde wasobola okufukako amafuta so siri musumba nga tonnaddamu tusooke tukulage producer ayolede wandinazekoko ku Susan Makula ng'abuulira enjiri ku n'abalukamuko ne tulaba sirina gwe nayagalako before pastor nga yavayo n'agamba namubba naye gwe n'oyawukana n'omulenzi n'omulekera mubiri gwe na organizi nobba essimu nobba engoye nobba ki oli mubbi eyo y'ensigo bagenda kubbira mu bufumbo bwo bw'oba okedde n'okizuula nti omusajja tomwagala lwaki otwala ebibye nga ye tomwagala okera otya n'ogamba oyagala Katonda tomwagalirako ddala naye ate oyagala akuwa eggulu olina amagezi kati omusajja ogambye tomwagala ne bweba mmotoka gimulekere yensigo gisige omugambe nkubuulire sikwagala ebibyo biibino omuntu yenna alina omukisa ogenda n'omukisa gwo otute TV temulina na nsonyi ne weebasa omusajja omulala ku kitanda kwe weebasa omusajja otuuka otya ku eyo level nobba ekitanda ky'omusajja n'okyebasaako omusajja omulala birooto ki byoloota abamu emizimu gye mugamba gibakozesa si mizimu okyalina abasajja abakyali ku buliri okwo kuweebaka buli wookyusa engoye ozibbye ate bw'ozibba oziwa baganda bo kwega muli baavu nnyo bw'oba okooye omusajja muleke n'ebibye aleke kukolimira yakeera entuuyo ze n'akola akasente n'akwesiga Susan Makula Pastor Susan Makula Bishop Ojadimpita Bishop Evangelist Apostle yeah ne kati ebyekitaffe wabijja wa mangu naye gwe manyi guno omulembe gwe tulimu omukazi abba omusajja buli kimu n'akijjayo okumanya babba n'ebifaananyi by'omusajja atuukayo na realizing ati yabiddemu ebifaananyi toyinza kubba suuka ezaali zebasemu omusajja omulala n'ozeebasaamu omusajja omulala n'ekitanda kyekimu yes abasajja bababba babasigaza babalekera bitundu byakyama mbuli omusajja gwe bali babbi ne batwala n'ekitundu kye kyebamulekera byonna bye wali ompadde ekyo kyengize mami ogenze nogamba ati no abantu ffe abaloota ebirooto nga kuliko ebintu ebitukozesa sooka onoonyereza ebigimusi mizimu waliwo abasajja bangi baake bakakusuuka ezo nga bonna bakomawo essuuka ziringa loogi essuuka z'omuntu ziri mu nnyumba yo nga ziringa za loogi zakalaba abasajja bangi